SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Yes, mwena mwena abatulaba musibye mutya bana Kampala bana Uganda temusizidde okubanga mulaba YouTube channel bagita Uganda Mukamooli tuze ate nate tuba tusenvudde je musizidde okubanga mutuninga nga gwe kali akapesa ka red nga buli notification wakanyigadda naye buli notification wekola kyo Riwola abanga ogamba abana abayayeje bali kanene mbalabeko mukola kyamaanyi nnyo mwebale eddala togera ku entertainment industry togera ku entertainment fanatic wamu n'ebiri mu nsi tubizingazingako mulundi byonna tetufaayo nti oba ki tetusosola nasifears zonna ffe tuzimanyi like tuba twogera amazima era munnaffe atayagala mazima ogenda kuba nti ova wano kuba ffe tuli ba amazima ebyaddala gyosinzidde okubanga gyotuninzenze nga bulijjo ositiwo bampita Wycliffe leero nguddeko abasajja ababiri bano abasajja batabu nnyo basajja bamaanyi nnyo naye kimanyi ogezze kozzemu olw'ebizibu by'ensi naye nga nziramu Sadamu agezze onagezze abadde anonya ssente abaana mpayo kyekumi ebbanga libadde liweze Sadamu simulabako naye ogedde ddala simanyi bikiri obadde olya badde samweyanjula nze host neyanjudde dda mubuuzeeko ku bantu baffe tulabe tugende maaso kuba nakadde sikalungi nnyo kubanga tugenda mu kyo mugamba kutya bakyali baffe abali mu nsi ez'enjawulo Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi bakyali baffe abali mu nsi z'Ebuwalabu oli Dubai oli Abu Dhabi oli Saudi Arabia oli Turkey bakyali baffe abali mu America nebisigaddewo bamutanta mujimso obadde olwakunda banga mpulira mu audio kati nze osooka ondabeko tunyumyemu emboozi ndi wa musanyu kuba nti ne bakyali bange tugenda kunyumyamu emboozi about entertainment industry so beerako omukulu oli owa mu bbulu yasazeho leero kwambala kala y'abagundi bali abenajja nankulu naye nga ate tebigivugire eyo yamufuzi naye nga mugamba mutya mwena abatulaba mutye baleko gyona gye mutuusizaako engalo amanya n'eddoboozi zedde generaali Sadamu Sadok omubwami naye ng'embeera egambe nti bayisa ate bannayuganda kyemanye embeera ebazoganya entertainment abayimbi leero bayimba luli ne batayimba ebivulu ne babisazaamu abamu ne babeera nga bagamba nti ate naye olowooza bava kuki covid yatuyitamu n'abadookinga ebivulu abantu abadookinga ebivulu tebabidookinga ebivulu biba bibasaze tuli bagumu ebivulu biba bibasaze nga batokuna namba entono kitambi kimanyi nti n'abantu okudookinga benyininyine ebivulu era ne batajja abantu babeera 12 abantu nanti kati Uganda obuzibu bwe tulina twagala abantu bajje mu bivulu naye ba artist bakudde kiki bagenda okuyimbira abantu music olwaleero ogenda ku YouTube ogenda ku Spotify nononya ennyimba esinga okuba nti streaming okuva mu Uganda ojja kwesanga nti tewali mbala Uganda waliwo ennyimba naye zikulembera zansi ndala kiki kikwetaga nti tulakinga content home wali naita nyuma oba oyogera ku kintu kya Spotify mbasi kutegedde nkugambye genda ku Spotify list omwana w'ekyegeegwa Spotify asookuba nga tajjuma naye nga ina akareediyo kuliko station 5 ng'asobola okuba ng'azituninga naba ng'afuna kyayagala n'amaliriza ng'ayimba Badman looking good kyetaaga kumanya nanti oyo alina akalebi amaliza ayimbi olwo why because we lack content abantu gwe beetaaga okuba nti bakola ki bawuliriza n'okulaba kyova olaba nti luku omwaka ogumu ebiri asobola okujja na dominating industry nga waliwo omuyimbi abaddewo emyaka 2 yatadde oluyimba lwa TikTok
nga terutambula ne ku radios ne mu playlist nabeerawo omwana omuto alina ennyimba yakaluta kanzuzu nabadde mbala recently nga lwelukuba mu kiraawo kanzuzu yes because those artists abalina content batono chobola banengana balwanira ne bakola ki ne bamuwuliriza abaali badde nga balina opportunity esobola okuba nti pushinga work ku muntu wa bulijjo ate content waabwe mubi content itambe ate ogamba nti muyimba sikutegedde content waabwe mubi sijja kumenya nyimba z'abantu because it doesn't make sense bw'okwata oluyimba lwa Chameleone onogamba nti ng'oluyimba bwe ruti but normally tunulira ku top artist Jose Chameleone alina luyimba ki ayina several forever Bebe ko alina luyimba ki ayina kitoko naye tanakubeera serious Eddy Kenzo alina luyimba ki olupya lukola lutya terukola by the way kubwaone watu wataliso ayina enjoyment lwagaana Bobby Wine alina luyimba ki King Sa alina luyimba ki kisa ina sivao lukola lutya sivao terukola bulungi ate terukola bubi luli awo spicy alina luyimba ki bika okay josinzita okuba ng'olaba YouTube bagita Uganda Mukamooli awo tuba tusimbudde abasajja amasasi baba batandise okwolekeza ku lusozi ebintu binakubeera byadda naye tubeebaza nnyo gwe gye muli nga musiima bino ebintu bye tukola nga temuteekamu nnyo feeling kuba tugattako tetutuulako tugattako bugasi Sada Ntambya asobola okuba nga ayogedde bw'atyo naye kati gwe nga gwe wamma waba agambye nti abayimbi tebalina nnyimba amazima ge galiwa kuba nze ndaba omuyimbi nga Palaso waba asobola ogenda ekyotera n'ategeka show abantu ne batajja ate nga is the best artist for the last 2 years mu Uganda according to me naye talina luyimba nekyemanyi kiyinza okubeera nga abembe Uganda basinga obungi singa okubeera nga tugamba nti bali nnyo lokale wano mu Uganda ewaffe esooka waliwo omuyimbi ayimba n'agamba nti zekyenjagala kasitaafuna emmotoka nefuna ennyumba nebeera nga nfuna abakyala abalungi kiba kiwedde tabala kiddako nekirala ffe ngaffe abannayuganda ba artist kigende ba artist abayimbi beyagaliza buli akuba akajji tayongerayo mulala example Edilisa Musuuza sayakiriza ogamba mukwembe tulina abali international abayinza okitukubira naye Eddy Kenzo yakuba akajji n'agenda abaana bogamba bali big talent amu babeera nabo bagundi ba New York tasobola bakwata ku mukono basobola bakwata ku mukono atasadamu wobeera nga ng'oyiseewo n'ogamba nti wanene bwempise nembeera nga ntuuse ku kyenjagala ensi nemmanya nempangula BET lwaki tojja n'okima abala nkamyono egamba aliyitamu alidda n'atukima abakima abatwale wa New York epotolikanya asobola kulira Wycliffe ensonga lwaki music industry ya Uganda ekyalisitagana nti twesibako abasajja nga ba Bebe abasajja nga ba Chameleone abasajja nga ba Bobby Wine abasajja nga ba Eddy Kenzo abatalina sokoleke abasajja nga ba Eddy Kenzo abajja ne bakungula mu industry ne batazaamu ensonga lwaki no leka malevo information yes Eddy Kenzo soko mujemu no kwali abadde w'emyaka egiwera 10 n'okusuka emyaka nanti nkugamba oba obadde mu industry okumala emyaka 10 okyegedde olina impact gyoteekako olwaleero njaze olwaleero njaze yagenda n'azimba mu industry ye Nigeria ng'ava mu London nga tali famous kwekana batufesi baba but ya building industry naita ba express ne bajja ba whiskey ne bajja na building industry paka litufuna abayimbi nga 10 Nigeria producing abayimbi nga bana buli mwaka baba 5 Uganda omuyimbi nga ya Mbesi omuyimbi nga Victor Luz omuyimbi nga Bazabaza bwa oluyimba omuyimbi owakabi alwana engeri gyasula mu muyimbi enkeera bano nyange gye bamusulamu ekisooka what love teetaga mu industry kuba ne Nigeria teriyo but working team yetagisa okyegedde nti kati sawa zino Kenzo betwafuna Red and Weasel bebagenda mu BET Award tebawangula naye bawa opportunity music waffe okutunulirwa okyegedde nti bwe twavaayo twafuna Edilisa Musuuza yasobola okuba nti agireeta Edilisa Musuuza byatuuka okyegedde nagenda mu BET Award
introducing and bwe yali akutteko Ghetto Kids. yabateekayo Ghetto Kids badansa naye ngamba abayimbi nti Ghetto Kids But they are talents also. yes nti Ghetto Kids yabayamba n'abawa ba Fresh Montana ne babalaba ne bajja kyosegera but omuyimbi nti sawa zino bwe yakubira baliwo abaana abatabakuba obulungi. For example, mu Africa muno twalina dance of General okuva Uganda eziza bafana ngazikuba neziyita but ate nga naye yali tali wa Kenzo ebisebe naye teyasobola kumukwatako. Otegedde nti bwe yakwatako namutwala ku African Fest yamutwala nga backup artist amubakinga yali Grenade official. Nati Grenade kati abayimbi nga Grenade olumuntu olina munenya nnyo omusajja amugamba mperekera anti kyekugambye nti Kenzo naye wootama batakodi tu Grenade era akugamba kyali kimala buma. It is okay naye artist nga Kenzo kyeyalikoze yalikutte audience gyali afunye e Dubai nagamba ladies and gentlemen let me introduce new talent from Uganda Grenade official lelo luno YouTube channel nenda sele bana Mukamooli Uganda Mukamooli mwebale kubanga mulaba mufollowinga zino ensonga lero tuliwo ku kadde katini nnyo naye tolina kutya tugenda batukuwa feedback each and every day nga tukuwa information tukuwa byosinga okuba ng'omanya mu entertainment business n'ebirala bingi nnyo gyosizidde okuba era nanga naffe namba y'essimu tugenda batugikuwa ejja kuba nga eyitawo wansi katini nnyo nga bagala okulanga abalina ebyaka bye bagala okulanga bizinensi buli kimu. Tutandikemu Njambi. Yes. Information weeri egamba nti gwe yagampadde nagafunye olunaku lwajjo nti musajja mukulu amanyikiddwa nga lya Muvaisi asazewo okugoba manager we Secretary Zone ne Baba Entertainment nga manager gwasigaza mu Mitaivash wa Cloud Africa so amugobera ati bali abateka mu center of course according to Kulia Muvaisi agamba nti ba Secretary Zone tebana kibamwongeddeko tebana kibamukoledde okujjako okwagala okujja okufunamu okulebeeta otegedde nti bafunamu balya ssente bakolaki ne percentage akasente akaliwo so genafunyeko bagamba nti bali bakyateesaganya either nga abababa manager bagamba nti Liam okutaminatinga contract nga bwakyagala alina okumala emyezi 6 nga abakolera ku free of charge oba bw'abanga takisobola emyezi 6 okubakolera akwate sente zaabwe azibaddize zonna balina contract. Yes. So omuyimbi nategereko ng'agamba nti these guys are not worth ekyo emyezi gyonna era alabi tali willing kuba nti akola ki nti abawa offer gye basabye nti tali willing kuba nti abasasulira abaliyirira sente zaabwe zebateekamu ate tali willing kwefiriza myezi 6 gyalikozeemu sente agigabire bali abababa Africa sawa olutalo lutandikidde yes close ezo naye bw'otunulira expense zonna rent okulya okwambala videos promotion nebisigaddewo omwaka gumu n'ekitundu zebamutaddemu I think ziri miliyoni nga 2 ekitono ennyo ekitono zingamba ziyitana ziri miliyoni nga 2 nga bazijjawa ekisooka no okupushinga brand ngali ya Muvaisi ziwera miliyoni 2 na sente brand okola oluyimba e Kampala n'olufuula hit it takes a lot okitegedde sente z'okulya abantu tebazibala naye okulya kuli expensive onywa breakfast olya lunch ogiwo ebyokwambala byewesiga ebisigaddewo zonna sente omuyimbi tabibala abala zino eza vidiyo nezisigaddewo so nga ate gozimutaddemu azirina tezidda mu nsawo ye
so omuntu agamba nti njagala miliyoni 2 omuyimbi ng'atandika papala nenge ezo sente zigendamu Nchambi ekyo kyenjagala tukwata lwaki eno topic tubadde tugyandolinga over time. Yes. Emirundi enfuna n'enfuna omugigi gw'ennaku zino gw'abayimbi abato tebatera kuwangala n'abamanagers baabwe. I don't know obuzibu buli ku ki okitegeera oba obuzibu buli ku ki ngenda tandikire wa Saddam. Sofa kyenyinza okulaba buli wojja no managing omuyimbi nga muli ku level yemu kino kijja kubeera tujja tambira mu terms of financing. Buli omuyimbi ono buli wabeera nga akulaba nti toyinaamu nnyo segere maja nga toyinaamu nnyo maja segere ayina engeri gy'asooka akuweengamu n'agamba omuntu ono kasooka abeerewo just kumbuusa wenjagala kuyita segera kuba sofa nze Liam Voice ebbanga enamulabira okutandika mu lockdown yasooka yali ya 42 days Liam nga ye omuntu nalaba Secretariat ebbanga lyali afaayo nnyo nibabeera nga bafuna zisho mu struggle tewali ntambula ne Secretariat n'agamba kaŋŋende mushoppingire n'engoye ku sente ki right now ndaba nga Liam Voice asobola okubeera nga agamba nti management ya Secretariat nga badde asaze okubeera nga mupushinga wonna n'amukolera kyamukoledde Liam nabeera nga kusaawa esembe atuuka n'agamba nti no management eri after money nga bakamala okuba share akasembe ya Trans Africa yali ejinja it was a massive show mpozi nga sente z'abalese okubeera nga batabuka tekyamanyi sosi ya muyimbi yali ya manager nga yali ya reason n'ekikulaga nti mweyo show manager Liam Secretariat yakwata miliyoni 2 omuyimbi zayimbira nasasula omuyimbi yakwata miliyoni yakwata zayimbira manager w'omuyimbi yabukinga omuyimbi we n'amuwa miliyoni 2 naye nga eshodala nga tuze mazima yali wa miliyoni 2 ati jinja omuyimbi zayimbira miliyoni 2 okumutwala ejinja okwewala nti onkolamu sente okola ki omuyimbi bamubuuza okulira sente nti kuya miliyoni meka n'akwata sente n'akola ki najja n'akola okitegedde nti tewali kwekwasa nti sho yabere then miliyoni 2 ezo nga balina okugabana percentage manager n'omuyimbi ku miliyoni 2 ate yes promoter nze kubukinga tova ku ki ku magoba nze nzizenga promoter size yade kumanaginga size nga muki then kati nze kujja munga promoter nange nziramu nga ki but guys tugenda kubeera n'obuzibu mu future nze kyendaba but nzija kweri question Saddam guno omugigi gw'abalira mu Voice bakina andinowuni myaka 3 myaka 2 mu industry lwaki bamanager ate tebabatuuza nnyo because ensi gye tuyogenda twetaaga ebintu nga biri profession kyekirosobwa abana bataata generation eno yabalira mu Voice ba andinowuni nga webaze ba Victor Rulo first of all bonga bo bazenga wadde nabali abayimbi abasooka bajja banaku nate bano bazenga banaku nnyo kati mukumanya obunaku bamanyi nti omuyimbi agwako mangu ogenda kuba nekiti leero enkyabajje bakugjewo kati mukujjawo omugezi olina kubeera nga tobala manager nokunyunyunta omubala gwe ate mujjamu mangu notabala nti olimba lwa Liam Voice olwamuleeta ennyo omwoyo Secretariat yasindikira ne kagundi ako kalinkika omwoyo neŋŋamba basi yajja omwoyo n'agenda mu bantu Secretariat yasindikira kati Secretariat promotion yakola ku Liam Voice oyo segera yenga yetakozesa gisiimye naye kino kijja mu malala okubeera nti omuyimbi ye kasala banti ye buli wamu waagenda bamutegeera abalaba nga teno management temugasa ayagala bagundi bandi bajeefu kati gwe Secretariat egenda mugamba kati twina mwana n'akasamu segera kati emuledi abala kati reason zagenda okubeera nga ateekamu atazijja mu nze kale wabeera ne bano naffe bakagundi abakuuta akadingidi reason talina kyagenda n'abakyali bamuyita nyo gayi waliwo oyo gayi atambula naye oyo omumpi twali kamuli ku show neŋŋamba James Proper nemugamba buladde kimanyi nti reason ku bantu abatambula ne Liam Voice tasobola kuwangaza muyimbi n'amuuza ku lwaki nembagamba ekisooka bo bennyini babackbitinga manager bo bennyini babackbitinga manager omuyimbi yes Liam Voice so nga ne bokola otya
tebasobola kuwanga ezo enkwe segera kati bayite enkwe mu kimu industry eno gyogambye nti lwaki bano generation eno bali young voice and no ni ba Victor Luz enkwe asoka nakutumulira gwe manager managing oyine mmotoka togirina oba mugenda sitona kyo mugamba oba mugenda kyo segera nabo mubangisa uba nagamba kati manager agenda kunyamba ki kati eno beera mu backbiting eno beera mwajja namugamba azinayo manager ine mmotoka segera yajja kuvuga nga kufunira ngazi show gwe tugenga tuyita ba presenters ati gwe manager ina sente kikono tulabyeko especially talents intambi ziba za kakikinga akaji zisambi akaji zizze naye kasatani ko linyamu ekintu kyennyinyi ekyo ate we have a problem because mu industry tubaddemu buli muyimbi kasatani kofuna connections abantu abali ebweru wabasajja nafunayo abamanyakibambi abakyala ne bamutandikako batandisa omusirikeyo ku sente oyo mwana juzi yali Dubai n'entake ya Liam Voice let me anticipate basically oyo mwana kimwawulaku Liam Voice ba sectorism percentage jafuna mukamba yalowooza nti bamulyamu bamukolamu sente mpitirivu nnyo okusinga ye bwe yalikoze ate nekirala kampi yange mulimu mirundi ebiri mulimu Cloud Africa mulimu Baba Entertainment gatakona obuyimbi nti kampani ziri 3 ku muyimbi kampani ziri 3 omuyimbi nga ye kampani ya Voice waliyo Cloud Africa eya Ivash waliyo ne Baba eya basectorism nti ku milioni ebbiri eri kampu etwalako miliyoni emu oba 5 oba 7 nene atakayonsa muyimbi yajja atwalako emitwalo 5 bamugamba nti waliwo promotion ebisikaddewo omuyimbi alaba mu mubba agamba nti nze Ivash mpangadde naye wa Cloud Africa kubanga twatandika fenna ekintu goze netukola oli agamba nti nakusanga ku zero nakusanga mukuzi oluyimba nga oli stagnant nekupushinga nekufuula star nkoze video ntademu promotion amanyi gaye gonna nina okutwala percentage okyegedde so ne bamaliriza nga bali mukulwana otwala meka tulina meka twala meka fight nesigala nga fight so Liam Voice ekimwawula ku baselectorism it is because of the money sente zijja naye zaafuna ezijja mu nsawo ye zentono kati ng'alaba babukolamu sente mpitirivu okusinga ye zaakola kyolina okukola kiri kimu kwe kuta okutambula okusigala ng'otambulamu but the reason is the question is asobola okustanninga without the other pushing hand because oba obeerako badagala sobola banga abamu bwobanga ogikubye nga bakubira endulu ogamba zambike mumanyi abajimuzo bamanyi bagundi bamanyi njaba kulaki yes but facts tosobola kulekinga abantu abo ngabali batuseeko nti waka abeerawo mungi ekirala simanyi oba Liam Voice ku akaunti yawe ezako emiliyoni 10 kubanga ne Irene Ntale eyali ayinidde ebbanga asobola okulezinga miliyoni 10 paka sawa zino yagwa taddanga ngulu okuba yava ku Swang Savage taddanga ngulu Sheba alwanangeko kujja basala asamba nti ajja kuba akayimba n'asamba naye kyekyo kyebayita okusamba but agenda obudadde ajja kumaliriza nga naye akoze ki atidde because of investinga mu music ng'omuyimbi enkoko gye basazeeko omutwe esangamu ekulaga ndi mukulwana but emala nekolaki nefa mu mwaka ogumu bwe bakoze ne sectorism media wali mu group ya media entertainment Liam Voice alina entalo nyingi ne bannamawulire nti omwana yalwana n'ayagaza bannamawulire omuyembe n'agenda ku top kati Liam Voice yali badde ng'agumirako buno obuntu obutonotono obutandika n'agamba nti kale bino bitambula bwe biti naye kansooke nzimba amakanda nsibe eno yes naye bw'ovaayo nga wakagikuba nendo gwe bakagita buli omu agenda kulaba nga alina omululu
Yes. fena tuli awo twogera but can I think nti tusobola okuba tumenya Liam voice nga manager we yatandika naye Ivasha wa Cloud Africa. Yes. Asobola okuba nga yensonga because of course Ivasha mutuufu kuba naawe bwe mwagenda mu kasente ka kola tunza watse zasooka walaba omuliro ogwaliwo nti bamanager walabanga babiri olaba Ivasha olaba Victor olaba Reason management n'obuganize eziwanga zikola sente buli manager abeera n'omulimu okitegedde nti ojja kwesanga Ivasha weewunye bukyanga kwata ono omwana n'amubakwasa is an external force is a compliment tebamwetaaga nnyo according yali badde na boss Reason ne mama baba ne bamaliriza ensonga zonna anti bazimaliza because we bali active bamanyi industry nga bwetambula kati no bamanyi industry nga bwetambula bebateekamu ne n'okuteekamu ssente kati baneeno olw'omululu gwe bafunye bamanyi weekly basobola okujja ne bakola ki ne bakula omugaati kati kyonna bagala kukyefaabika bakyedize bagambe nti esente zibakukola tyonzi zaffe esente za YouTube zonna zaffe buli kimu kikole ki kibeere ekyalo which is very bad. I don't know whether mbasalidde omusango but I think it's like that. So mu kubeera n'omululu omungi bajja kumaliriza bukyezza nze nali badde ntesa bwete buli muntu bonna bali badde basobola okukola nga buli omu amanyi field ye nti nze manager wa Liam Ivasha nkola ku kino nze secretary zone nkola ku kino nkola ku promotion obadde bookings n'ebisigaddewo nze guuni kula ku byakulya n'omuyimbi bwatambula nga industry birina okutambula tikyobolaba ensonga lwaki Jeff Kiwa wakabi okusinga ku bantu abalala bonna nti Jeff mu team no sleep yalina dirisa nga ye media manager wa Shiba media promotional manager wa Shiba nga Jeff yasembayo nti dirisa yatwala enyimba ku radio net TV dirisa nga apart from that bwena okubira bookings n'ebisigaddewo Alan Chiwa is about branding nti Shiba alina kubeera atya alina kukola ki Jeff Chiwa yasembayo okitegedde controller ow'ebisigaddewo negundi bwati bwali nti spice project yalikola okay bwena mwena gye mubadde nga mutulaba mukoze kyamaanyi nnyo kadde tekaswala tusobozesa lwansonga tulina ebintu bingi ndozalwa nembeera y'obudde buzibu bwakaziba enkuba etonnye tulina ebintu bingi byetugenda okuba nga tukwasaganya nnyo naye tukwebaza nnyo gwe wenna nyiga kali akapeesa aka radio oba otandise okuviewinga osubscribing ogenda bba ofuna ekintu kyetulina notification nga buli wetujja nga tulina update empya gye tutaddeyo ku YouTube channel eno ogenda bba ofuna oba nga olaba vidiyo eno badde nsaba baganda bange tusibule tuve wano tugenda banga tutandikirawo omulundi omulala tubadde na bingi ebyokwogerako naye olw'embeera y'obudde tusobola kubanga obyonga weewala okuba nga ostopinga naye badde nsaba tusibule baganda bange tuve wano mwena batulaba mwebale kuba nti mutulaba mukipinge nga mutulaba era musubscribinge mutekeko notification button tusobole okuba tutambula fena tujja kujjanga wano tusobole okuba tugaya mu nsonga bamutantanga kimiso namarich boy maxulijo made in Uganda ebisigadde byammwe Leka sogene baze kumina ne bala Uganda Mukamooli mukoze kyamannyo bantu bange mukole kyamannyo okubeera nga musubscribing omukutu gunendo tugula banga twakibata latest information ate nga ntuufu ate gye tukozeko research zesigadde ze Saddam Sado okusoma obwami banembagala nnyo banayo okay n'olwekyo gye muli bannange tuwasibudde mweraba SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.